Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Naluyima alambudde enguudo ezikolebwa mu munisipaali y'e Kirwa n'akuutira abantu okuwaayo ettaka enguudo zino zigaziyizibwe kuba zaakuyamba bo olw'enkulaakulana gye zigenda okuleeta mu Wakiso. Mabegako tuyisizza looni eya World Bank nga Paaliyamenti ya Uganda nga yenkanankana $5,000,000 naye kye tuliko enguudo nga zino banna Wakiso era bannakira tuli wakati mu kulanga zikolebwa era mwe bannakira tubasaba buli omu ayongere okuba nga akolagana nabo bonna bamutuukiridde okulaba nga ateekawo oba asayininga foomu eyo balisobola kusigala mu biguudo bwe biti buli omu yonna gy'oyita olina w'oyita ng'ettaka omuntu yali waayokko. Honorable Naluyima agamba nti mu Kirwa muwangaaliramu abanene mu gavumenti bangi nga n'olwekyo gavumenti erina okufaayo ennyo ku nguudo zaayo kuba n'ebyobulambuzi ebiriyo bya nkizo nga mwe muli ebiggwa by'abajulizi ebiri e Namugongo. Agamba nti oluguudo lwa Kirwa Kiwologoma olumanyiddwa nga St. Cyprian Lwanga Road nalwo lwayisiddwa mu ezo ezigenda okukolebwa nga wano n'endala zaakuyambako okukendeeza akalippagano k'ebidduka mu Kampala akaafuuka ensonga. MP abasula mu Wakiso tuli mu kiseera kya budget mwena buli omu amanyi nti alina akakwate mu Wakiso mujje tukwatire wamu kubanga jaamu ono wakwata ne woba osula yiri eri okuva ebuvanjuba ne woba ova bukiika kkono ne woba ova mu area ki omaliriza ng'eno Greater Kampala area ekutteko ng'ekumenye ate nga jaamu akutabukidde. Naye ye yinginiya wa kampuni ya steering eyaweereddwa eddimu ly'okukola oluguudo lw'Ekirwe Namugongo Road Edwin Atuhamize agambye nti oluguudo ono baakusooka kuluddaabiriza n'oluvannyuma balyoke baluyiwe koolansi. Here we are doing the repairs sections which are not fine, which are damaged. Then after that we come doing asphalt overlay. Innocent Ndebese omu ku basangiddwa nga bakola oluguudo lwa Kirwa Matugga agambye nti omulimu gugenda bukwakku ng'abatuuze abatannasasulwa be bokka abakyaliwo. Meeya wa divizoni y'e Namugongo Nkalubo Bulega awanjagidde abanene abasula mu Kirwa okwongera ku ddoboozi basobole okufuna amakubo amalala agakolebwa mu kitundu kyabwe. Zirimu state mbi naye tusaba central government bongere ku funding ya road fund okulaba nga enguudo zo zibeera wano mu Kirwa ffe tusuza buli munene yenna abali mu gavumenti tubasaba namwe mukole eddoboozi omutuuze mu paalamenti bamutuuze ofisi zammwe za central government. Omubaka Naluyima atambudde ne bakansala b'ebitundu okuli Shamim Nalwanga, Musa Nsubuga ne Kiwalabye wa disitulikiti ng'ezimu ku nguudo z'alambudde kubaddeko Kirwe Namugongo, Sonde, Kiwatule, Najjeera, Kirwa Bulindo, Kiwologoma, Kirwa Park, Matugga, Kirwe Namugongo, Sonde, Bulindo, Kiwologoma n'endala. Tusaba bannakira naddala oluguudo luno oluva Kiwatule nga lugenda okugenda butereevu mpaka Kiwologoma tubadde tukyafunyewo resistance ey'okuba nti abantu abamu balina ebigambibwa oba bawulira eŋŋambo nti abantu balina okuwaayo nga babasasudde. Taba tubeere cooperative tusobole okwanguya kubanga enkulaakulana ereetebwa nguudo nnungi. Abantu okuresistinga okulaba nti okuva Ekiwologoma okutuuka e Najjeera abantu baresistinze nnyo lwali badde lwakolebwa dda nga bagaanira obutaka ate nga ekigenda okutoolebwako ku ttaka lyabwe kitono. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV aga leero.